Olwaleero abakyala b'enzikiriza y'ekikatoliki okuva mu nsi yonna bakungaanidde ku kiggwa ky'abakatoliki e Namugongo mu lukungaana lwabwe le World Union of Catholic Women's Organization Conference olutegekedde okwesabiranga abakyala mu ekereziya. Muno mubaddemu abava mu mawanga nga Tanzania, Kenya, Ivory Coast, Cameroon, Malawi, Botswana n'awalala. Olukungaana luno lugguddwawo na kitambiro kya mmisa nga kikulembedwamu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere. Mu kitambiro kino Ssaabasumba avumiridde ebikolwa eby'obutabanguko mu maka n'asaba abantu okweddako. Abaana abato okubookya akola ensobi emu ntonotono noga nti mwokeze engalo zonna. Abakyala bajja ne baga nti omwana wagundi bamusi. Ssaabasumba asabye abazadde okufaayo ennyo ku nkuza y'abaana baabwe n'anenya abawala abagufudde omuze okuwakulamu embuto ekikontana n'enzikiriza. Olugamba omusajja ndifunye olubuto omuwala n'amugamba gw'omanya ekyokola n'oyo. Nemanya omwana yava eka azze kusoma bakadde be baavu talina wajja school fees ate ndowooza ng'eggwanga twandibadde tuyamba n'abaana abalenzi bano okubagunjula nabo babeere nga batuwa ekitiibwa mu bantu abalala. Agamba bwe baba batya obuvunaanyizibwa abaana babasuulire poliisi oba ekereziya. Genda omuteeke ku maaso g'ekereziya awo oba omuteeke ku poliisi. N'abakulira abakyala abakatoliki mu nsi yonna bagasse ku ddoboozi lya Ssaabasumba okulwanyisa obutabanguko mu maka. Every life lifted, every voice heard, every girl protected. These are victories of our faith. Ng'eggwanga lyetegekera okulonda kwa bonna, abakyala basabye bakyala bannaabwe okwesowolayo okulaba nga balwanirira emirembe n'eddembe lyabwe. Turn and see how best to have a violent free world. This calls for each of us to make sure that once again we take on the second commandment, loving one another. Tulina okujja ne tulamagana ddala mu bajulizi bano ne tulaba nga tusabira eggwanga lyaffe nti mu kaseera ke tugendamu tufuna obwenkanya, tufuna okulonda abakulembeze abalungi abagenda okututwala mu maaso. Mubaka watiisa omumyuka we Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeebazizza abakyala abakatoliki obuteetuulako ne balwanirira eddembe lyabwe bw'atyo n'abasaba okwongera okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. When the families get out of poverty through commercial farming, manufacturing, services and ICT, it is easier to address the remaining challenges faced by women. Ono akutte mu nsawo n'awaayo obukadde bw'ensimbi za kuno 15 buyambeko abakyala abakatoliki okwekulaakulanya. Olukungaana luno lwakuyinda okutuuka ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, ku Spark TV.